Malizo nawe birolomba. Mwana abantu bazibu. Okimanyi abantu banange bayine tima. Mama mazima dala. Omukazi na wambo omulalu. Omulalu atabade na buzibu bonna. Omulalu abadde bwempisa abadde tamulira na mmere. Sikamati amunyola amazi na amuwamba mmere. Oyogera wote ontegeera. Omukazi oyo mulaba. Kuva ddanga abaza omulalu emunyangalaza. Duliwe nali ntwala akawala eri mu katooke. Namuyitako omukazi oyo ng'awa omulalu ey'emmere ne neebuuza ebibuuzo ne ŋŋamba omuntu atamulina oba amulinako oluganda. Kumba amubaza kuva dda ayagala munyangalaza. Finally yamufunye. Kubanga ffenna twabadde ne mukimanyi nti neryo libeera ttima. Naye ng'omuntu owamba otya omulalu? Bakawambanga abo naawe. Ne gwe tuyinza obeera ano nga mukimanyi nti n'omulalu baamusadaasedda. Ate oyo mukazi namulabirawo bulogo bumwetimbye ne ku face buti kubanga kakati mabuno tomanyi mulalu oyo tomanyi mulalu ddabo badde nga mulaba ate gwe majani ennaku okuva omukyalo oyo lwewayawamba omulalu oyo waliozeemu n'olaba ku mulalu ate omukazi yeyo waliozeemu n'omulaba bajaji aja tyokoza oti mabuno nawe ddabo mwaze twatukola bannaye tuva mu byokuwa okwasamirira tubeko nete tukola ale tukole ki mbadde tese omulalu ono muzimu gwe gwandi tunonya muganda okutima gwe obono nolwensonga eyo twandigeze ku polisi ekya polisi kikola bw'oyogerawo ti ekya polisi kubanga omulalu ono abadde wano muntu talina buzibu abeera wanazanya n'abaana tumunyamanyi ffenna twaligenze bugenzi ku polisi samba tugende ku polisi tukoleki nze sigenda ku polisi tetulina bukakafu ate obukakafu bwaki temumumanyi gwe tomumanyi temumanyi tobadde tomulaba wano obwo bwe bukakafu obumala nti omulalu tubadde tumumanyi tukole tugende ku polisi etandikawo at least enoonye ku mukazi samba piki tugende simula bajaji mbadde tesa Manina nakaba ku polisi nakwemba. Waliyo kugwa kuwamba. Kati shembadde ngamba. Mbayinza kunzayo. Mwana badde mugenda ne dabo. Nakoma nawe Leka tusula mu mbigo mwana oyina tujja genda. Nawe mumanyi baba. Waliyo kugwa kuwamba wacho tandika by'otamalirizi. Bwaleese okugenda ku polisi ate wewe. Mutekirire. Samba nawe piki tugende ku polisi nawe bamwe malala ge. Mujja kundekayo bannange. Watukulekayo kuki? Bajaji yangu kupiki nkuvuge kuba size yo sijesiga bala kukinga ne piche kulemyo parking ngagwedda obonane ogwo mubiri goliko wena go mubiri gwago epewe inzala tutwala pichi zikadiye sense zezibuze pichi kadde jangu obukirenze tomvugo ogwo mubiri gukulinga pipa jangu kutwale oyagala kumanyira ogenda otogenda kaka akabe pichi yape bulonzi Kuba yawo bulokiti wallahi ale gwe mvuga bulungi yangu wa tondeka ko mateka go nawo jagendera kuyo we waye owaye kuni ya munonno jibere muva mukunana agirirawo bicyanga ko ne bagifa wakayo ngenda kuba baba ngenda kikuma Wabula kye kituufu onyirira ge mazima. Era nino nyirira. Naye omukazi yenna afuna olubuto n'atanyirira. Oyo manyi aliko ekikyamu. Baba bamuli makulu nnyo. Naye byekwaso. Si ensonga ya kumpisizza. Amazima gali nti nejjusa ku nsobi gye nakola. Nawe ebiwa bintamye buli saa kwejjusa betusengana kwejjusa kyakati wejjusa ki anti Kyagulanyi Gordon yali omusajja gwe njagala yo omusajja gwe nali njagala ozaalira era sina musajja mulala yenna gwe ngenda zaalira nze wantabye ebintu bya Kyagulanyi wangamba Kyagulanyi Gordon yagweddala wetusinga Kyagulanyi kati ogenda kuzaalira oyo omulalu kiki yo omusajja gwe nali njagala ozaalira we omusajja gwe nali njagala kati nalukufunyisa olubuto muzaale omuwe Gordon omuwe omulalu omusajja yalaluka lwaki omusajja tomujja mu mutwe anti kati soko owulya y'ensonga ekumpisizza tugende era olubuto ndujjemu
Ogambye ki? Kugambye olubuto ngenda dujjamu. Kati ntegeera bulungi. Ekika kyaffe tebatujjira mu mbuto. Era bw'ogezaako okujjamu olubuto olwo. Ebikinaddirira ogenda kiraba. Kati nkubuulire, sigenda zaalira musajja yenna, sigenda zaala muntu yenna, nawe sigenda kuzaalira nga Kyagulanyi Gordon tannansonyiwa. Owulidde? Sigenda zaala. Tosobola kujjamu lubuto olwo. Bw'ogezaako okulujjamu, gw'omanyi ogenda kulaba ekinaddako. Obanga ekika kyammwe tekijjaamu lubuto. Ku lwa Gordon n'ensobi gye nakola, ka ngende nfe nga njijjaamu olubuto. Yes, Madam Honor, you should not get worried. Because according to this referral letter from Butabika Hospital, the situation of your patient is not that alarming. Having some depression, unstable memory, and of course poor nutrition. So if we focus on these three, I assure you it's going to be very fine. Okay, doctor. Yeah. So, doctor, if those three things are handled very well, will he gain his sanity and health? Yes, of course, and very soon. Okay, doctor. Thank you very much. Welcome. And another thing, what is the other lady that you came with yesterday? Oh, you mean Diana? Yes. She's my big sister, but she got an emergency. She was supposed to be here, but I'm going to take care of everything. Don't worry. Okay. Yes, I'll take care of everything. Okay. Thank you, doctor. Yeah, I'm going to direct the nurse. We shall do the needful. All right. Yeah. Thank you. Welcome. Hello. Mulamu. Wanji mono. Eje baleko. Poliisi enkutte. Ensanze waka mbadde ndi waka ne bajja. Ambadduseeko era kati ndiira ku nsiko. Dayana yawamba omulalu simanyi kye yali agaza mulalu namugamba ddaza saagala balalu naye simanyirwa ki oba omulalu oba yali amwagaza aki simanyi. Ate omulalu nga muwamba nga amwagaza ati. Nze mbadde manyi muli mwenna. Siri naye yanoba dda badde manyi ali eyo. Actually n'ebyokunoba kwe sibimanyiiko. Yanoba dda yagenda. Okay. Ngenda munoonyako mwoyo. Bambi nkwegayiridde nfukamidde ku mavivi munnoonyezeeko. Hello? Hello? Hello. Diana, muna nkubidde essimu nga bamukutte. Yeah, but kimanyi naye bakunoonya. Diana, please, first listen. Kye tugenda okukola, tugenda lekera okukozesa like amasimu, tukozese WhatsApp. I know, but just know that I'm taking care of everything this side. Nyambe kintu kimu. Take care of yourself. Please, my dear sister. Please. Take care of yourself, Diana. Yes. Bye.
Sema bulungi mwana kinywere fulani. Ada. Hey, banange, bajaji. Okoze omulimu. Otimbye ebipande. Ya. Ndikola nga bino naawe. Naye kakati kino kinzirizizza mu ddala amaanyi. Kinaga poliisi yaffe etandise okuba omuzungu kyayita active. Kuba olaba respondinga ku kino netandika otimba ebipande by'omukazi kinaga ekola poliisi. Va ku poliisi ekyokubeera active. Nekino kyokiraba. Kikazi. Akakadde. Ekyakakadde kya makulu nnyo ate singa yateekako bubiri kyalibadde kikolera ddala amakulu. Aja bayiye tugenda okukola. Tugenda okunoonya omukazi ono. N'ebipande tubibunyisa buli wamu. Tubite oli musiru. Mu bitimbe ate nze nina ne byendese ewaka oyagala tubitimbe buli wamu ate ssente bazitutwaleko. Hey, gentlemen. There is no problem. Gentlemen, relax. I'm Dr. Mbatide Joseph. And you? How are you feeling? Madam Honor, what's his other name? Doctor, I think John Bosco. I mean the names on the referral letter. Doctor, kindly cross-check again. It's okay. Have you ever seen this one before? Now open your arm a little bit. Yes, open just a little bit. Close. What's your name? Can you recognize my face? Okay. Wow, this is good. Have you ever seen this before? You're going to be fine. Okay. This is very good. You see? Wow. Yeah, this is wonderful. So I'm going to direct the nurse to give him just one more injection. All right. Yeah. But make him rest. All right. And prepare his food. By the time he wakes up, he will be hungry. Okay, doctor. Bosco, relax. Yes, you're going to be fine. Yeah. Okay. Thank you, doctor. Welcome. Bosco. Ate no bw'oyogera bw'otyo nkitegeera. Nze ndi mugezi. Dabo. Olaba sente zino tezitwawula banange bajaji. Kubanga olaba tuli bantu basatu mabuno tataliyo. Batetesa. Tumunoonye n'omutima omwagazi n'obumalirivu. Kati tufuna akakadde ako olaba otya. Ate ewe tufuna akakadde. Tusigabane. Obuzibu mala obudde bungi ng'onnyonnyola. Ninako. Nkuweka 5. Bajaji nawe. Simanyi oyagala kulaluka. Ogamba ki opeka emitwalo 5 gwenze ku ssente entabuka. Kukakadde akalambo paka otya emitwalo 5. Ntwala kaatano ate gwe sikwa kwate waliwo. Ninako. Nze nina ebisiibo ekibuuzo kimu. Ekibuuzo singa okiyita nga ssente ozikozesa nga bw'oyagala. Pete yange nfunaawe. Wuliriza. Twagenda nawe ku poliisi okigudde kati beera awo. Naleta idea nawe. Ai katubera oli idea. Beera oli idea. Beera awo. Kati gwe yaleta omulamwa.
Hello? Hello? Mbie kwa soliriddawa. Oliriddawa? Nze nagambye olubuto sigenda dusigaza. Ye ngenze mu ddwaliro ndugyemu. Ne dokita akyamanja ssente. Mbadde na ssente ntono ze nkozesezza jangu tusasule ssente ontwale ewaka. Ndi wano ku St. Francis Hospital. Yeah? Ndowooza eddwaliro linagambye olitegedde. Jangu onkimu ontwale ewaka. I'm not feeling good. Yanguwa. Who are you? Oscar, you are talking. You are talking. I am Ona. The Ona. Muganda wa Diana, eh? But my sister is going to be happy. Wait, so Chicky is like talking. Let's go. Drink. It's okay. Drink. You want more? Yes, you want. Fine. Oh, where's my phone? Take selfie, eh? Yes, it's good. Again. That great. Oh, my new selfie. But it's okay. Nze, Ona, Natkunda, Muganda wa Diana, eh? Sister wange, eh? Sister wange. No selfie. Yeah? Drink. It's okay. Drink. It's okay. Yeah. Good. You're talking, Ona. Say that. So, doctor, how often should we come back for his review? Oh, every Wednesday, at least for the first 3 weeks. But please make sure you take good care of him. Follow the dosage and give him good diet. Give him brain boosters. So those brain boosters will help him recover very soon. Let him watch movies, especially those funny videos, and make sure you monitor him very, very well. In case he makes any funny behavior, call me direct. Yeah, please, you can also take him out where there are very many people. You need to be exposed. So that exposure will help him. Good diet, the dosage, then monitor him. Right? Yes. Gentlemen, be cooperative. You see? Should I repeat? I get it. That's very good. Thank you very much. Thank you too, doctor. Okay, I think, Roscoe?
feel so narrow in my soul. I feel so sorrow in my heart. You couldn't even hold me. What I saw in my eyes. You couldn't even fight for me. How could you let this be? This is my fault. Why couldn't you even help? I feel so sorrow in my heart. You let everything happen when you're seeing. I can believe what I saw in my eyes. You're such a disappointment. You're so bad. You're so bad. I hate you. Yeah. Yes, I hate you. You're such a disappointment. How could it happen when you want it? You're really so bad. I swear. You see? I swear. No one, as in, no one is going to ever have peace on you. Not even me. No one. Not even me. So bad. I don't like you. I hate you. Everything. This is how I get punished. Okay, fine. Stop crying. It's going to be fine. It'll be very fine. Mr. John Bosco. Yes. How are you? John? Yes. Your name? No. No. And yours? Kyagulanyi Gordon. Kyagulanyi Gordon. Okay. My name is Kyagulanyi Gordon. Sure. Not Bosco. Yes. That's so wonderful. Madam Honor, do you recognize that name? No, doctor, I have no idea. Sure. No, I don't. Thank That's God. my name. Sure. Yes. Welcome back, gentleman. His memory now has been activated. Thank God. Do you remember her? Yes. Wonderful. Bosco, sorry, could you know me? But how about her? She's there now. She's there now, my sister. How about her? That's her sister. They brought you together. You know her. I know you know her. They were together. I know you know her. You know her. Gordon, please, yes, you know her. It's okay. You leave him. Don't bother him. Yes, he needs time. His memory will
fully activate. Thank God. Yeah. Thank you, doctor. You're welcome. I rest my case. You're welcome. We'll be back. Thank you. Someone needs me today? Desperately. I'm sorry I've come a bit late. I can see that. But can I ask you something? Yeah. Do you really miss the other madman? Because I can get back being a man. Later, I actually wonder how madman sleeps for the test. There's only one way to find out. Bana baby ngaza izokuuliza. Daya ngaza izokuuliza. Tuli bulungi tewali bizibu. Daya akabuliriro banange ngonjaye. Nabimanya naye okimanyi olwesande sikolera gyendi. Osobola okugenda tubyogeramu n'ombulira mu jangu ombulire mu mwana wange. Gyendi waka. Oh, kale. Abaana ate bali balungi. Mpozi ono byekwasa ali mu kiyo gwona ajja kutereera. Njasabye kwanga nkulabye. Bannange. Ngansanyuse mwana wange webaleka mbale. Bannange webale okuzala kujanagana. Njagazana bawala. Webale mwana wange. Gwe Mary, baby, yango twala esuwale zino mu nyumba. Bannange, nasikira bantu.
Mwana wange Daya, wakitonda buddenga bukyali. Tomanyi nti wano mu Buganda nazaala tagwamuko mu kafuba. Naye maama toli Nono zaini mugwe. Siza kulabudde wali maama, siza kulabudde. Walinda budde bukyali. Naye gwe sokolerako. Oleese omuggo. Omuggo gwa sinema. Nakatemba, nakuandisa mwambalula. Mama kandeeta omugenyi. Agoba olira balungi. Naye nanga nandi nakugambye. Amaaso gange galemeddeko. Taata oyo ndabika nga alina gye nali mumulabye. Oba nalaba kuba. Naye nga nagye namulaba. Nedda maama. Tewali. Abantu bafaanagana maama. Wamma taata, nakulabako ludda wa. Naye maama tomanya. Kubanga ensinfunda. Nzo kubanga olina kolo wali. Ekyo tukitema. Good on This is the greatest mistake of my life. I always wished this to come from the deepest part of my soul. I am so sorry. From the deepest part of my soul. I'm so sorry. I don't have enough reason for this.
and us together. I don't deserve it. Just know, I loved you. I love you. And I always love you. Diana, you truly deserve someone better, and that person is you. Mother, I'm so sorry for the damage I caused to your in-law. Mukubi, mukurungi, oli omushaija wanje. Ego.